ennyumba eyo yeriwa nakuyamba kuba naffe abo sibamu nyina abakyala n'abakyala baagala father nga tonna bakuva mu kifo kino njagala kulaba abantu abalina omutima bano bani abafuzi babagaana okugaba ssente naye kino kigo kya kereziya temwogera ne mukyala naluyima mpozi weddiraki nabagamba nti okulabika obulungi nazaliwa abakyala balugave tokuba nnyo nga tolina kyompadde bino muyambe bahasani bano onalebo kasirivu ntwala obudde buno basheyi bagenda kusaba ne revulandi atuusi nesi wali kadde kalala bonzijako ani akuwadde omutwalo ate ne bebasinga muzino zisobola okwogera ebigambo bannamawulire mukwatakwata nnyo oba muteka ku tiktok oba facebook I fear nothing nzega no France Uganda of Uganda muyamba abantu bano batugamba musende baziteeka mu ofiisi emu waliwo minisitule yaki disaster eyamba abaani amuzira bekukuba mbu babayambye lwaki muyamba abantu bano abalina bizinesi waliwo genda bagenda okuŋŋamba mulongo nze njagala nnyo obusiraamu wadde siri musiraamu ndi mukatuliki Allah tagera kibi ne bwe ngenda enkya ngenda fiira ku mazima njogera ebigambo bino nga nnina obulumi ate nga ndaga obukyamu nze sijja kwekweka bampulidde ono oli ayogera ku NUP nze ni musajja wa NRM kuba nagikolerera nava mu ssomero nga ndi mu kyakusatu 82 n'ennyingira ensuku nendowooza nti tugenda ku kintu ekigenda tukola ki bwe twamala okunula ne bagamba abatasoma bave mu ki Besigye oyo n'atubika ne kasiringi ne batubika abantu awera ne tuvaamu ne tudda ewaffe era wendi naye ekizibu kye ngenda okwogerako twafiirwa omukyala sebo bunamawulire wandikomyewoko twafiirwa omukyala mu nyumba ya Seeka Kateregga n'omwana nze nanonayo omulambo emulago omukyala oyo yali muto wange ono era n'abaana bano twajja twasigaza abaana 6 naye batusuubiza n'ebbaluwa ne bagituwa gye tuba tutambula nayo batuwa obukadde obumeka nekituuka ekya bizinensi ne tukola embalirira yonna naye endayira shalla wakalla tetufunangayo wadde omunwe gwaki naye omwana mukyala waffe gwe jajja naye nga wa myaka 5 bwe yafiira mu nnyumba omwo twamuzza ebusoga abaana bangi batuwerekera ne tumuziika ebusoga naye senga olw'okuba ali mu ntebe ennene bali babaliyirira naye ffe mukyala waffe tebatukola ki tebatuliyirira tetwoleka nnyo bujja oba n'ebirala naye tulina obulumi okusigaza abaana bano 6 ate n'okwata obukadde 5 nabo n'obutuulako bannanga ekyo kikyamu nkubira omulanga eri Ssaabaminisita ne pulezidenti ekisudde gavumenti ya NRM kweyama n'etatuukiriza ekyo kyokka nsaba bannamawulire n'abalina social media n'abalina ki oba wa ssimu nga wa TikTok naawe teekayo ebigambo byange si walana sirina bujja n'abakulembeze abali wano mumanye ti ekisudde NRM bulimba ng'omusajja bw'obeera mu maka n'omukazi wo eri basuubiza abalina okutuukiriza ne batakola ki ekintu ekyo kikyamu era kisudde gavumenti n'okusigala nga akikyogezaako ebiki ebibi kiringa nze bwe nnaaba ne mukazi wange ne tulima emmwanyi ne mugamba omwaka guno mukyala wange ngenda kwanjula bwe tunoga emmwanyi ne tujjamu obukadde ameka ne simulagaako wadde 10 ate ne simwanjula ne awulira nti Rozi yazadde omwana waani wabalo obufumbo obwo bubuluŋŋama kati ekyo kyokka kyekireese ne bana abavubuka abaffe bajja ne batubuuza nze nina abaana abajuza tenti eyo eyatanda
ayagala asobola okubalabako kubanga alina sinoonya babannange naye njagala mbabuulire nti abaana bange bajja ne bambuuza taata mu NRM oyagalayo ki nga wali mu nsiko laba Kayumba mwe tuli wali mu nsiko tolinako olina teri gavumenti yali yakuyambyeko nti ekuweerereko ku bano nze nadduli yampererako abaana abo omulooya omudokita naye ng'akwata muki mu nsawo era mbalina naye nze ku lwange buli gwe nsomesa akoma mufo ne zibula ate n'esitula ono n'olwekyo tusaba gavumenti bwebanga esudde empeke yaayo egigoberere egikoole so si kugireka awo n'olwekyo nkubira bekikwatako muganda wange ono Sakka yasigaza abaana 6 bamukwatizeeko bamuwayo obukadde 5 abeeko kyakolera abaana be kwe kusaba kwange siwa kiragiro ne gavumenti ekola amazima n'abaana bali abajja omuliro bayambi kuba kati bafuka balema tebalina bye basobola kukola naye nali nnwana n'abantu nga batwala ebintu byange kuba nali ntunda plastics electronics byebintu ebyalimu mulumu eyo nguvudde kweri naye eyo mu kulwana okuyingiza ebintu nga babba ebidomola amabaafu buli omu ajja kulembeka maki mafuta omuliro we gwankwatira Mungu nansaasira nensimatuka nenzira munda nensamba olujja olwaliyo Mungu nansamba nanyamba ne lukola ki ne lweggula endabika nga mpitamu naye mu bbanga lino ery'omwaka funyeemu okusoomozebwa kungi kubanga nina abaana 4 abaana tebasoma leero bwe bagenda ku ssomero enkya baba bawaka butuufu nkooyo okusabiriza leero baguba omwana n'ogamba nyambaayo 2 nyambaayo 5 nali taata eyeemalirira eri abaana bange nze nga kitaabwe ekyamazima okusoma kutono naye njagala nnyo abaana bange basome ekinnuma kyonna baana kusoma ebirala byonna byalize wabbali naye abaana bange ne bakola ki kuba nze taata saasoma naye nali nnwana ng'omusajja sobola oyimirizaawo abaana bange kale kyensaba batufunire ku gundi ku buyambi nze nzizeewo bizinesi yange nange omuliro gwanjokya era namala mu barracks omwezi 1 n'ekitundu naye alwakuba nti nze nebaza Katonda nti nze yannyambaza eddiba eddala sifaananako nga ki bannange naye kyensaba gavumenti etuyambe amannya Kigonyo Abdulrashid tuwe Katonda engalo ez'amaanyi olw'abaana bano betulabako n'abalala bonna Katonda ye yabataasa Katonda ye yasobola okubanga abajja mu buzibu kubanga bangi twabasiibula ebigambo byonna byayogedde dda naye mumanyi bulungi jjo nga paliyamenti etudde na abasobodde okundaba nga luli wa mwandaba akakasente akasobola okufunikako mwandaba nti wenava wano ng'obuzibu buzze nadduka mangu nenoonya space ku floor ya parliament kubanga naluyima mwannonda mbe nga njogerako ebyo ebikwata ku bannawakiso mbituuse ku floor ya parliament bikolebweko manyi mundabange ensonga nzikwatako era ensonga eyatuuka wano yali naluyima yagituusa ku floor n'akakasente akasobola okufunika ne basobola okubanga tusiibula bannaffe lyali ddoboozi lyange era mbakakasa tujja kufuna era obudde tugende nga twebuuza baani abo abakwata ssente nga zaali zirina okwongera okukola compensation kubanga baatukakasa kabasooke bafulumya ezo eziziika ate balyoke bayambeko ssente ezigenda okuba nga zikola ki nga zizzaawoko ku bintu era ensonga eyo njaga kubategeeza amangu ddala nga tumaliriza ebyaka kuba kati ennaku zino ndi nnyo mu byobululu naye nga tumaliriza twagala tutwongere tubuuze tunoonyereze baani abaagenda ne basayininga ssente zaki ez'abantu ezaali eza compensation ekyo nsuubira
tugenda kikwatira wamu mwe mutuyambe mufune paperwork yonna alina evidence ku kiki ekyafulumizibwa na kiki ekibaddewo nekigenda mu maaso. Maliriza nga nsaba buli ssekinnoomu yenna tukole gwa kusabira famire eno. Mwatulabye olunaku lwajjo nga twogera ku nsonga za accident. Tetunnawanika kuba tulina bye twagala bikolebwe. Bwe tuba twasaba dda amps zibeere wano ekigoogwa twagala zigendewo. Era nze ejja abandabye nga ndi ku floor ya parliament nasabye sports zonna black sports mu ggwanga zikwatibweko n'ensonga eno najanjuddeyo titugenda kusabira abantu baffe abaafa nagyogeddeko ey'amatugga omuliro gwakwata wano naye nasabye parliament ebenga eragira ministry ya works ebenga eteeka obubonero obw'enjawulo naye nteekewo nti wano waliwo black sport kubanga ekifo kibanga kimanyiddwa nti kattiro kiweebwa obudde obw'enjawulo kiweebwa ebirowoozo eby'enjawulo kifiibwako mu luguudo olwo ne lubanga lulina akalaga buli muvuzi na buli muntu ayitawo kyetukyetaaga mu matugga muno wabeerewo kubanga tetujja kusiikanga bantu tetujja kulaba nga accidents zibaddewo ne tulyoka twogera. Nze nno mbasaba twongere buli omu okusitulanga eddoboozi lye naye omuntu womulengera nga akuvuga kidiima avuga ndiima ne woba oli ku booda ng'owa booda akutwala nnyo leka ffe tuba tusooka okusitulanga amaloboozi kubanga tetwagala bantu kututta na kututtira abantu baffe ne tusigala nga tukyali mu nnaku. Mbasaba nga bannayuganda tutwale ng'obudde ne wetuba nga tuli mu taxi tumalirire okwogeranga eri ba drivers kubanga buli muntu atula ku kidduka kimukakatako okumanya nti obulamu talina bubwe bwokka naye alina n'obw'abantu abakoze eki abeetoolodde. Nga mmaliriza nyongera okubanga mbasaasira naye tugume tukyasitula eddoboozi lino paka bwe linaatereezebwa era paka ekyo ekirina okubeera ekyaffe ekyamu matugga muno ekirina okuleetebwa wano ekigoogwa ekirina okuweebwa buli ssekinnoomu yenna paka nga kituusiddwa. Naye bwe tusanga nga waliwo abaakwata mu nva abaakwata mu ssente z'abantu abeegabira ssente nga tebalina zifuna bannanga balina okuleetebwa book abalina okukolebwako tugenda kubanga twongera okunoonyereza. Mbasaba ffe tufune pepawaaka yaffe tugenda kubanga twongera amaanyi okulabira ddala nga ministry ezikwatibwako zitereeza ebyo birina okubeera. Maliriza nga ntuusa okusaasirwa kwa president wa NUP Honorable Kyagulanyi Ssentamu akyali wala nnyo naye tumanyi ze zimu ku nsonga lwali bange ino ennyumba yange naye enkeka yatugwamu wano emmotoka lwe yagwa twali buli muntu ali ku kikye tetumanyi na kigenda mu maaso omuliro ne gujja era abantu ne bajjiira wano bangi naye obuzibu bwe tufunyemu nti kasookedde abantu bajja omuliro newaawo twebaza gavumenti okuba nti yasasulako bali abaafa bawerayo enziiko naye abantu abasinga abalwadde bakyaliwo naffe abaafiirwa ebizimbe bino ate ebizimbe bino byalimu ne bizinesi tetufunanga kuddibwamu kwonna tutambudde owanita Amonyi yonna twatuuka wa minisita owa prime minister twagendayo naye buli we tutuuka wonna tetufuna kuyambibwa era muno mwe twali tujja ne fizi z'abaana kweyimirizaawo ng'ate we tusula byonna byasaanawo. Tusaba bonna abali eyo abatuwulira gavumenti ne bwe bamukulu yennyini pulezidenti waffe tusaba ku buyambi amayumba mwaka mulamba kati getulya getukomba tetulina na kintu neyo ne bannannyini bizinesi abaalimu ate nga bawa n'omusolo mu gavumenti ebintu byabwe byonna byasirika n'abantu ne bafa. N'olw'ensonga eyo tusaba kuyambibwa yenna gwe kikwatako n'okusinga ennyo pulezidenti waffe w'ekitiibwa naawe prime minister tuddamu nate okukusaba mukulu Nabbanja twatuukako mu ofiisi yo naye nga tetulambikibwa bulungi ate n'emmotoka tuwulira nti bannannyiniyo baali bakukunavuna mu gavumenti eyatwokya wano neyokya n'abaana baffe bonna. Saawa eno tutegeseewo okusabira bannaffe abaafa n'abalina ebisago bakyaliwo naye nga omulamu omukulu tusaba
gavumenti etuyambe president yonna gy'obaoli tukwegayirira ne sekwegayirira otuyambe engeri gye tutuuse mu bakulu ba prime minister abaani bonna ne tutayambibwa tulaajana tusaba buyambi tuli bubi. Gwe nga wano ekigoogwa wano ewajja omuliro wafiirwa kyenkanaki? Muno okufiirwa nafiirwa ekizimbe kino n'emabega eri yonna ne kijja ate mwalimu ne hardware namba ebintu ne bijja byonna ebisinga n'abantu ne bafiiramu abantu 3 ne bajja ate nga ne mu nnyumba endala bayitirivu abaafa. Erinnya nze Haji Abdurashid Waiswa omutuuze mu kifo kino era nga mwenzaalibwa. Amanya agange nze Elias Blasio omwami yafiirwako mukyala we nandekero n'omwana omuto omwana yali wa mwaka gumu nga yakoze omwaka gumu naye obuzibu bwe tulina obuzibu bwe nina nga nze omwana ono mbeera naye nze amulabirira ate obuzibu bwe nina timbeera naye wenkolera waliwo omuliro kolera abantu birimu omuliro okumukuuma sina buyambi bwa kumukuuma bulungi naye ekirala sente ze batusuubiza otuwa tetwazifuna sente ezo tetwazifuna ate twali twetaaga okukola ki twetaagako obuyambi bw'ezo sente tuyambe okulabirira kati nga nze ono omwana omuto yetaaga okubeera sina bulungi omulimu gwenkola teguyingiza bulungi sente kati obuyambi obwo twali twetaaga siika chapati kati omwana ono nze abeera naye nze amulabirira the government yalina Number of Blender yali bamuyita Nuru Number of Blender nze Elias Blasio. Mbalamusiza mwena amanya Ian Gumisiriza Jeremiah aniche abantu wane ekigogo n'abo abalina okuganyulwa mu nteekateeka eya gavumenti ey'okuddamu okubazimba obulamu bwabwe. Wabaddewo embeera ebaddewo emabegaawo nga abantu beemulugunya nti tebaafuna kuyambibwa gavumenti tebafuddeeko. Kabe Kasinge nga n'abamu mukulembeze waffe chairman wa NRM His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ate chairman w'eggwanga nga babadde atuma oluusi babadde tebatuukiriza ebyo byabatuma n'okubanga n'amawofiisi ge baddukiddemu oba oliawo tegabayambye. So abantu bano baleeta okwemulugunya kwabwe n'okusaba kwabwe mu State House nga basaba kutuuka eri omukulembeze w'eggwanga era okusaba kwabwe ne kutuuka. Nze kindeese wano olwaleero kuyimirira nabo n'okusabira emyoyo egy'abo abaafa n'okubasabira abaalamuka Katonda abaawonawo Katonda abayambe abagumye emitima kubanga obulamu tebuyinza kuba bwangu. Tukimanyi nti embeera si nnungi. So n'olwekyo nze kulaba abantu abaliwo abaawonawo n'abo abeetaaga obuyambi nga bwe baasaba pulezidenti ate tulabe ekiddako omukulembeze w'eggwanga bw'anaaba amaze okutunula mu nsonga zaabwe. Kabe Kasinga ajja kututika obubaka tubukomyewo oba ye mwennyini yeesitukiremu abeeko kyatuukiriza mu kifo kino. Bwe bubaka bwe mbaleetedde. Kaakati ekibuuzo essuubi balina essuubi nti balina kye banaafunawo. Gavumenti naddala eya Pulezidenti Museveni ekwatira ku buli omu. Ekwatira kwabo abeetaaga abalina obwetaavu, nekwatira kwabo abalina ebizibu, nekwatira ne kwabo abali obulungi. Ate kati bw'abanga jjajja asobola okusitukiramu n'ayamba abatalina ate bizibu by'oyinza olowooza nti bingi nnyo, ate bano abalina obwetaavu. So essuubi weeriri, jjajja waffe nga bwe mumumanyi nti wa mutima mulungi asaasira era agenda kubadduukirira obulamu bwabwe bugenda kukyuka. Ate naffe weetuli okubanga tugoberera y'ensonga lwaki ne leero tusitukiddemu tujje
twandibadde oluusi tuli ku mirimu mirala naye okuba nti tusituse ne tutuuka ku ground kikulaga nti era tujja kubeerawo okulondoola okulaba nga abantu bano bayambibwa. So essuubi bwe baba nga libadde lyabagwamu tuzze ate kulibazaamu essuubi eryo nti obulamu bwabwe bugenda kuddizibwawo, agenda kuddamu oyambibwako bezimbe ate baddemu okweyagalira mu Uganda ennungi n'emirembe Yoweri Kaguta Museveni gye yaleeta. Era nesimbyewo okubaka wa Parliament obwa Nansana Municipal akaseera ke tulimu kakungubaga kakusaasira kakujjukira. Tusaasira abantu baffe bano ab'Ekigogwa abaagwa mu njega. Enjega yatta abantu abawera abasukka mu 6, abalala bayina ebiwundu ebitajja kuwona. So tubasaasira nnyo 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 nnyo. Enjega bw'emala okugwa mu kitundu waliwo ebintu tuba tusuubira okukolebwa, era tuli banakuwavu nti ebintu ebyo bikulu tebinaba kukolebwa kubanga bagenda naye abantu abakyayina ebiwundo ebiri physical ne bitasobola kulaba olaba nga emitima gyabwe teginadda. Wandibadde waliwo enteekateeka ennungamu ekomyawo emitima gyabo ebalaga nti nno bayina essuubi. Tuba tuyina okulaba nti obuzibu buvaawa. Oluguudo luno olwa Bombo Road lwafuuka kattiro naddala ekitundu kino, naye okuva wagwawo accident tulowooza nti waliwo obulagajjavu. Gavumenti n'abakwatibwako tebannaba kubaako kye bakola kulaba nti singa accident bwetyo eddamu n'egwawo abantu tebaddamu kufuna buzibu. Tewali kyakoleddwa ku luguudo. Oluguudo lufunda ate amaduuka gakomera ddala ku kkubo, tewaliwo barriers. Tulowooza nti ekimu ku kyali kirina okukolebwa barriers ezitangira emmotoka eziba zifunye akabenje nga zirumba abantu zandibadde ziteekebwawo, naye tewaliiwo nga bwe kyali era akabenje kakyasobola okuggwawo. So ekyo twagala okukubira omulanga gavumenti nti ebyo bikulu nnyo obulamu bw'abantu obugenze n'obutannaba kugenda nabo bukulu. Ebizimbe abantu bizinesi zaafa naye ebizimbe ebyayonooneka tewali ayamba. Gavumenti mu mbeera ey'obusaasizi ey'okulaba nti abantu ezze ssente mu nsawo zaabwe yandibadde ekwatako neraba nti ebizimbe ebyayonooneka waakiri biddawo nero ereetera abantu okuba nga bali mu bulabe, era abantu bonna abakolera buli section eya Bombo Road bakolera mu bulabe kubanga essaawa yonna akabenje kasobola okukola ki okugwawo nga kano akagwawo. So tusaasira nnyo nnyo abantu n'abaana. Batulaze abaana nga 8 bato. Abaana abo abazadde betedde obuzibu. Omusajja president n'akwata office n'agamba aliko abasiraamu bano abajungute abasomanga mu buredi ne basabira eggwanga abasiraamu abo baragawa. Temukiwulirangako oba ntegerekeka. Omusajja n'aba nga alina kodi y'abajungute be basiraamu abaagattanga bati. Nsanyuse nnyo Abayisiraamu, mbadde nzija ku simu nga mpulira Nabbi awuuma ne mmanyawo weewange. Laba ntuukidde wamu ne Nabbi Muhammad sallallahu alayhi faqad istahsana alqiyam inda dhikri maulidihi sharif. His Excellency bw'abanga ayogera ng'akutta omuzindaalo najjukira ebyensiko alina embiibya gy'abiibyamu, nange ŋŋambye omudumizi paka zindaalo nange nkwatemukko ng'omukulembeze w'egirya Nabbi Muhammad. Era abawuliriza ndowooza muwulidde ng'akaloboozi kanjawulo mukategeeza nti ono wanjawulo era asaana okuba omukulembeze abajungute. Sallu ala nabi. Awo nno bwe tunaagatta church mu byenkulaakulana Sande bwetuuka tugende mu church olw'okutambula okutuuka tugende mu muzikiti, ekyo tewali kigenda kutulwanaganya. Kati wano waliwo kye kitulwanaganyiza. Bannaffe be basoose mu kisaawe ky'okusaba ne basaba
olumaliriza okusaba ne bagamba kino kiseera kyakusiriikiriramu tweyongere mu kkooti endala high court egende kuba essimu ewa Katonda. Abantu bano batumanyi, bamanyi amaanyi ge tuyina eno waggulu, bamanyi amaanyi g'eggulu agali mu basiraamu ffe ge tuzanyiramu. Bagenda babibukula Bayibuli ennyiriri ne zigwa ne bagamba ne mugambe ku basiraamu bano bakwate ku kitabo kyabwe batusabire enkuba ebintu bigaanye. Abaddewo nawuli nanyumirwa misa nanyenyambwa. Abayisiraamu musiraamu ki eyali ayitibwa mu church nti tulina omukolo seeka jangu seeka nojja. Abantu bano tulina okubalambula. Mwerabidde nti nabbi abalambulanga mu malwaliro n'asasula n'ebbiiru. Nakyo abantu bange nze bigambo byange mu bukulembeze bwange mbituusizza. His Excellency kino kyayagala twegattirewa. Muzeeyi alemeddwa okutuusa ku bannaddiini ab'omutendera gwa wansi obuweereza olw'okuba nti tebalina ttiimu ebagatta. Kwe kuteeka ofiisi y'abajungute etugatte ffenna, guno omulimu gwange nange ate era gwe gunsasuza. Erinnya Gagga Idi Matovu, flag bearer wa NRM ku kifo ky'obubaka bwa Parliament Nansana Municipality. Tuli wano olunaku olwaleero mu kusabira baganda baffe abaatuvaako abaafiira mu kabenje k'amafuta ekyagwawo, wamu n'okusabira abo bakaawonawo bonna abali ku mukolo guno olunaku olwaleero, wamu ne bamulekwa ne bannamwandu ababaddewo naffe ku mukolo olunaku olwaleero. Tulina essanyu nti abakulembeze bangi okuva mu church wamu ne mizikiti beyajjulula abawe ekiwumulo eky'emirembe, wabula n'okuteekerateekera ate bakaawonawo naddala abaana bamulekwa abato nga tuyita mu gavumenti okulaba nga nabo balina kye basobola okubayambako okulaba nga basomesebwa wamu n'ebirala. Kyamazima nti ekintu ekyo twakiraba era tubadde tukitambuza nga tutuukiridde omukulu Jeno Katumba Wamala, era ne batusuubiza nti obupande bagenda buteekako wamu ne weetaaga hampu nazo zikoleki naddala mu kasenta nga olabaawo okuba eryo highway, naye twasaba babeerewo at least hampu ezimala kuba abantu wali bize bakolerawo emirimu gyabwe.